Tuli ku musomo gwaffe Yesu Kristo mu Busiraamu. Guno musomo gwasatu. Obadde musiraamu oba obadde wagaana okusiraamu kaga naali siraamu abasiraamu ekyanganza ddiini yaabwe kubeera nti abakazi abasukka ku omu n'ebira bifaanako bwe bityo. Kale munnange weebeereremu eddiini kitwale nga kikulu, omwoyo gwo togufera mwoyo gwo kasita omanya obuluŋŋamu ebisigale bina bisuule wali odduke osooke weetaasa. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سيكالكمان nga ontunulidde obadde olina ekibuuzo? Naam. Mukaweefube okola daawa osisinkana omukyala n'agamba nti nandikiriza okubeera omusiraamu naye bba wange mukambwe ku ddiini mukatuliki ddala, kati n'akulaga nti mu kutya bba tamanyi bw'akikola asiramuke bamugobe. Kati oyo seeka gwe mbadde njagala obeeko ne bw'omuwabula akola atya? Naam, ekisookera ddala omuntu kyateekeddwa okutegeera ku nsonga eno, kino nga si kya mukyala ono omukatoliki oba omulokole oba omukristaayo oba omu Seventh Day. Ategedde nti obusiraamu eddiini entuufu era nga yali yagadde okusiramuka naye atya Charles, atya Stefano, atya Danieli, agenda kumunnyonnyola atya. Kino tekikoma kwabo bokka wabula kigenda ne ku basiraamu. Naam. Omukyala ategedde nti nno omwami gwalina musamize, ategedde nti bbaawe muki musamize. Ategedde nti ennyumba muyafumbirwa mulimu ruumu teri agiggula okujjako nnyinimu. Ategedde nti nno eryo ebbuzi bbaawe lyamugamba okuteekako ebirowoozo kakasa nti enkuba teri kuba bbuzi lya lubaale. Ategedde nti nno yalina okutereereza omusajja ono emmindi ze n'ebifaanaganako bwe bityo. Kakati omukyalo ono omusiraamu n'oli atali musiraamu, bonna abo babanjibwa okutegeera ekintu kitya kimu. Bwe batya okusiramuka olw'okulowooza nti nno balina ekiyinza okukendeera ku dduniya yaabwe gye bawangaaliramu, bakimanye nti teriiyo musiiba. Omusiiba kyeki? Teriiyo kizibu, teriiyo mutawaana gusisinkana mwana Adamu ogusinga okuva mu nsi muno nga Allah akunyiigidde n'abeera nga akuteeka mu muliro obugenderevu n'obugenderevu. Kitegerekka? Teriiyo mutawaana. Mu mitawaana gyonna omuntu gy'awangaaliramu, bwe buba bwavu, bwe kuba kuggwebwako mulimo, bwe kuba kuggwebwako bufumbo, bwe kuba kugobwa mu kika nti ekika kijja kunneegaana, kuzaalukuka, ebyo byonna teriiyo mutawaana gudde eri bulamu bwa muntu gusinga kuva mu nsi muno nga toli musiraamu. Bwe tugamba nga toli musiraamu, kubanga oli omusiraamu omutegedde akola emirimu giri, ekyo kikola kitya? Kimukaafuwaza ne kimufulumya mu ddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asamira kubanga ebintu biri wakaawo, balulawo abalongo bakola batya n'ebyafaanako bwe bityo. Ekyo kimufulumya mu ddiini y'obusiraamu. Kaakati okuva mu nsi muno nga si musiraamu, nga tali ku tawhiidi, ekyo musiiba gwe gusinga okubeera omunene. Okuva mu nsi muno ng'oli musiraamu, ng'eri Allah subhanahu wa ta'ala musiimu gy'oli, era nga bw'ova mu nsi ogenda kuyingira ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyo kye kirungi gy'oli okubeera ng'oli ku nsi ng'omusajja tomulina naye nga mwayawukana. Lwaki? Lwa Allah oyo walondako Katonda n'oleka kitonde kinno. Kitegerekka? Ekyokubiri, omuntu okumanya nti singa obeera alonzeko kitonde kinno, Katonda ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ye n'omusuuli ebyo n'otakola ki? N'otabifaako. Tolina na garanti kwono munno gw'olina wano ku nsi nti agenda kubeera mwesimbu naawe obugenderevu n'obuki? N'obugenderevu. Naam. Nga baasukka okuyiwa bwatu gwagambye Sekaali. Baasukka okukola ki?
okuyiwa. Ogenda okakkana obusiraamu yabuvaamu n'agenda n'omuntu atali musiraamu ne bafuba abantu be okumuzza ku bulungi n'alemerako n'akola atya. Ogenda okkakkana oli gwe yayagala ennyo nga n'okumugoba amukoze ki? Amugobye. N'abeera nga yafiirwa eddiini ya Allah, n'oli gwe yeesigamira n'amugulumiza okusinga eddiini ye, okusinga Allah subhanahu wa ta'ala, okusinga tawhidi, naye amukoze eki? Naye amuvuddemu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala amwekwatako tamuvaamu. Kakati Qur'an bino yabirungamyako abantu kuva dda. Allah yagamba nti wadaraba Allahu mathalan lilladhina amanu mura'ata Fir'aun. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akubira abakkiriza ekifaananyi ky'omukyala omukkiriza yali mukyala wa Farao, gwe tuyita mu Busiraamu Fir'auna. Twagamba amanya tigamatalinga kinene mu bintu bwe biti. Fir'auna yali akbaru taghiya, era fi Qur'an terinayo kiwaji gweyogerako kusinga Fir'auna. Naye awamu n'ekyo omukyala oyo yakkirizaani? Yakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ng'ali n'omusajja asinga okubeera omukambwe, omusajja asinga kubeera omubi, eyali n'omutima ogutuuka okubeera nga buli mwana omulenzi yazaalibwanga mu baana ba Isirayiri yamukwatanga n'amukola ki? N'amutta. Naye omukyala kasita yamanya amazima gaagulumira mu kifuba kye, n'okutya kuli ne kuwewuka mu bwongo bwe. So nga kyeyali mukoze mwenna mukikola mutya? Mwenna mukiraba. Si bwe kiri? Ekyokubiri, ebitiibwa bye yalimu tebyamulobera kubeera ng'akola ki? Kubanga mukyala wa kabaka omunene. Si bwe kiri? Naye awamu n'ekyo ebitiibwa tebyamulobera kubeera ng'akola ki? Ng'asiramuka. Kakati gwe kiki ky'olina eyo ekyoyinza okulaba nga kizito mu mbeera ebbiri okusinga omukyalo? Bwe oba bulabe, olina obulabe obusinga omukyalo oyo bwe yaliko? Okwanukula nti nedda. Bwe biba bitiibwa ng'olina ky'otidde okufiirwa mu dduniya yo, kiki ky'oyinza okufiirwa ekyo ekinene okusinga obwakabaka omukyalo bwe yali? Muti yali n'abakyala bw'eggwanga. N'abakyala oba nnaani? N'abagereka. Yali n'abagereka waani? Wa Firawuna. N'olwekyo mukulembeze emyoyo gyammwe. Mukulembeze emiki? Emyoyo gyammwe. Mu bimu ku bintu bye tulina ebitwesimbye mu maaso kwe kulaba nga buli omu bamuteeka mu ki? Mu ntaana ye. N'okubeera nti nno byonna ebyo biyinza okugaana okusiramuka obireka mabega. Bagamba batya? Bwe tufa byonna tubireka, bwe tufa byonna tubireka. Si bwe kiri Seekaali? Olusi lw'abalokole lw'Abakatoliki. Kakati munnange byonna ng'obireka, amakulu ogenze wekka bwa nnamunigina ewa Katonda, naye obadde wamugulumiza n'omukulembeza n'oleka ebisigadde n'olondako ye, obadde musiraamu oba obadde wagaana okusiramuka nga naali siraamuze abasiraamu ekyanganze ddiini yaabwe kubeera nti bawasa abakazi abasukka ku omu n'ebira bifaanako bwe bityo. Kale munnange weebeereremu eddiini kitwale nga kikulu. Omwoyo gwo togufera, tofera mwoyo gwo kasita omanya obuluŋŋamu ebisigale bina bisuule wali odduka osooke weetaasa. Naam, Seeka Biraali Muusa tutwale mu maaso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Ekyengera kino we twakomye musomo gaffe oguwedde nga Allah subhanahu wa ta'ala abalaga obulungi bwe bwe baali mu ffugabbi lyakawenkene Firawuna bwe yakwatanga abaana baabwe abalenzi nga abatta ng'alekawo abaana abawala. Njagala otunuulye community etaliimu balenzi wabula ng'ekubyeko abaki? Abawala. Protection ki gye baali balina?
laba obunyoomofu bwe baali bawangaliramu. Allah n'asindika nabbi Musa alayhi assalatu wassalam okubeera nga ajjulula abantu bano okubajja mu buyinike obwo n'effugabbi lye balimu, abeere nga abawa freedom, obwetwaze, ng'ayagala babeere nga bagulumiza Allah subhanahu wa ta'ala mu kyengera ekyo, babeere nga badda eri omutonzi waabwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Genda mu maaso. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله سبحانه وتعالى يبتاسا atya, yabataasa n'okubeera nga yazikiriza Firawuna. wa idh faraqna bikum albahara, Allah yabawa ekyamagero ekyamaanyi ejji lya Firawuna eryali lyesomye okubasaanyaawo. wa innahum lashirzimatun qalilun, kabinja katono. wa innahum lana laghaidhun, ate bagala tujjako waya katunyiizizza tugende tukole qada alaiha. ne bajja nga bazze ku luno okubeera nga bakolako ibaada, babasaanyaawo bonna bakole batya, babamalewo. badduka emisinde, ekkubo lye baakwata Allah gye yalagira nabbi Musa okubeera nga akola ki, okubeera nga abatwala, ate waliyo ki, waliyo nnyanja. kati batuuse ku mazzi, abaana bayise bagamba nti wange gwe Musa tuwedde. n'abagamba nti inna ma'iya rabbi sayahdin, kalla si bwe kityo bwe kiri. Allah yaŋŋambye kwata direction eno, inna ma'iya rabbi sayahdin, nyina omulezi ajja kundaga ekyokukola. fa awhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahra, Allah n'alagira Musa akube ku nnyanja. fanfalaqa fakana kullu firqin kattawli al-azim, olwakubako bw'ati ennyanja ne yeeyera neeyimirira nga bw'olaba ekisenge bwe kiyimiridde flat, n'ekisenge kye bwe kiyimiridde bwekyo bwe kyakola. ennyanja neesigala ng'eyimiridde, naye nga amazzi gayinza okukola ekintu ekyo. amazzi galimu seminti gayimiridde nga ekisenge ekizimbe nga gayimiridde bwe gati mawanvu okwambuka waggulu lya Allah bw'agatina kattawli al-azim, ng'ekisenge ekiwanvu. yani nga bw'ositula omutwe bw'oti olengera amazzi gali luddawa, gali waggulu, ne ku sayidi endala amazzi gali luddawa, waggulu, nga wagazi bulungi, nga ekibinja ekyo ekinene eyo ennene esobola okuyitamu nga teyeenyigiriza, tekoze etya. Allah n'agamba nabbi Musa alayhi salatu wassalam takoona ku mazzi ago, tagakoonako. waturukil bahra rahwa innahum jundun mughraqun, leka ennyanja nga bweri, mazima ddala eryo gye erigenda okuzikirizibwa. ne basomoka ne batuuka eri, ne Firawuna bwe yajja n'agamba habayi ate wano n'alowooza mbu ekyo ekyamagero nakyo Allah akikoleddeyo. olidde bulungi sewo. naye n'ayingira. so nga subhanallah, wano twagamba twatwogera ku kyava ky'abaana ba Isirayiri nga bwe twatuuka wano twajjawo ekyokuyiga. ne tugamba nti omuntu kasita yeeremezaako obubi n'abeeramu, Allah n'amulungamya n'afuna, ne yeeremezaako obubi n'akakanyalira mu bubi, atuuka ekiseera nga ne bw'ayagala okuzza amagezi tegakola gatya, tegadda. kuba kati wano Firawuna bwe yali ategeera nti abange n'asika ebigere ngadda emabega, tuddeyo. naye kubanga awangalidde mu kakanyala, abakola bino tewali kibaawo, n'abakola biri tewali kibaawo, n'abakola biri tewali kibaawo. abasajja batuuka ne bakkiriza abalogo bye yaleeta okukyalenyiga nabbi Musa alayhi salatu wassalam, n'abakwata bonna n'abatta muzita embi, tewali kyakola kitya. wamma omutima ne gutebenkerera ku kituyiro ekyo eky'obukafiiri obubi, n'atuuka okubeera ye ng'amanyi nti ebibye birina kuyitawo buki, birina kuyitawo buyisi. bw'atyo Allah aga nti wa aghraqna ala firawuna wa antum tanzurun. bwe baatuuka emitala ejje ne liva emabega ne liyingira, Allah n'alireka okutuuka abasembe emabega nabo bwe baabeera nga bali mu kiwonvu ky'ennyanja, Allah n'alagira ennyanja bonna neebamira. laabwaga ti wa antum tanzurun, nga mukola mutya, nga mulaba. wano ya tuyigawo wano ekintu nti ku sayidi y'obulungi, ni'ma lil aba ni'ma lil ahfad. ekyengera Allah kyaba yawa bajjajja kiba kyengera ekiteekeddwa okugulumizibwa abazzukulu, kiri ku sayidi y'obuki, y'obulungi.
ekyengera Allah subhanahu kyaba yawa bajjajja kiba kyengera kusaidia abaki yabazzukulu bano tebaaliwo ku mulembe ogwo wabula byonna babimanyi bulungi nnyo mu bitabo byabwe tibwe bitwe byali laba Allah bwabibalaga Allah n'abakolera bino n'abakolera bino n'abakolera bino n'abakolera bino kyengera kyali ku bajjajjabwe niraba Allah lwaki bagati kyengera ki ne tuyiga wano ensonga enkulu mugiwulirize kitawajja n'akunyumiza nagamba nti nno Haji Malidadi oyo bwe nali nkyali muvubuka ye yankwata n'antwala ninfuna omulimu mu kanso era ne sente esasula omulimu nali sizikola ntya nazikwata nazikola atya naziwaayo tuyiga mu aya eno ne aya tezifaanaganako bwe zityo nti ekyengera ekyo ekya Haji Malida kye yakolera kitammwe mwenna mulina kigulumizanga abazzukulu bakyali kyengera kyammwe byonna ebyo mwafuna mu bulungi ebyayita ku musajja oyo mulina okugenda mwenna nga mubikola mutya nekitegeeza ki eyo famire ya Haji Malida eba erina ekifo mu mitima gyammwe Haji Malida ebintu byakolera kitammwe ayina okubeera nga mugulumivu mu mitima gyammwe wadde nga tebikolera mmwe mwe muli mu kwetobera mwe muli mu wino mwe muli mukola biki naye yabikolera kitammwe gwe muvaamu Haji Malida mulina omugulumiza omusajja oyo Allah amusaasire kitaffe omulimu gwe yasooka okukola Allah yaguyisiza ku Haji Malida oyo ndowooza mungobera bulungi kati gano ge makulu gennyini agali mu aya eno agali mu kyafayo kino Allah byakolera bajjajjammwe byakolera bakitammwe yasalizinga okubeera nga mulina feeling mitima gyammwe egulumiza Allah oyo yakolera bajjajjammwe ebirungi ebifaanako bwe bityo kubanga obulungi obwo bwe bwaserengeta ne mubeera nga bwatuuka ne kuki ne butuuka ne kummwe kitegereka genda maaso وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون kati Allah subhanahu wa ta'ala ababuulira ebimu ku ebyo bye bagenda bayitamu wano byonna ebikwatagana twabiraba nnyo mu misomo egyakola gitya n'olwekyo tetwetaaga kubiyitamu na kubigaziwako wabula wabaawe tulaba nti waliwo ensonga ekwata ku kye tuliko ne tuyimirawo ku katono era aya ezimu tujja kuzibuukanga tusobole okubeera nga tusambyako kati wano Allah abajjukiza ekikolobero kye baakola okubeera nti nno baasinza ente nga baakamala okubeera nga abasomosaaki ennyanja kye twalisuubidde era naawe omukkiriza yenna awulira nti mu mutima gwo mwali badde mujjuddemu okugulumiza Allah okwekika ekyawaggulu singa ddala gwe yali akoledde ekyengera ekifaanaganako bwe kityo naye mmwe muli bakika ki okubeera nga ebyengera byonna ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byabakoleranga byonna temwabifangako mwabiyisangako ki maaso bal ne mweyongera kakanyala na kujeema baakamala okusomoka amangu ddala awo ne basinza yaki ne basinza ente Allah n'abanyiigira n'abalagira bette oluvannyuma n'akola ki n'abasonyiwa bino byonna ayibajjukiza twabira mu kifo kyabyo mu bugazi namugenda maaso وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون awo twalabawo bwe baali basenvula nga batambula Nabi Musa alayhi salatu wassalam agenda okunona amateeka nabeera nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga bw'oba oyagala tukukakase tukukkirize tulage Allah subhanahu wa ta'ala ajje ayogere gye tuli so sigwi arina Allah jahara era Nabbi sallallahu alayhi wasallam Madina gyali bano bennyini bagenda musaba ekigambo kitya kyekimu yasaluka ahlul kitabi an tunazzila alayhim kitaban minas sama
bakugamba abo abaana ba Isirayiri baga nti bw'oba oyagala tukukkirize twagala malayika ereete ekitabo nga kiwandiike nga kijjuvu ekireeta okuva luddawa okuva mu ggulu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam aba ali awo akyewuunya abantu abo okubeera nga basaba ekintu ekifaanako bwe kityo. Allah kyava amugumya naga fakad saalu Musa akbara min dhalik. Ekyo si kinene nnyo mu mbeera zaabwe bwe batyo. Fakad saalu Musa akbara min dhalik, basaba nabbi Musa ekinene ekisinga ekyo. Faqaalu mbaga arina allaha jahara, twagala kulaba Katonda bw'obeera tukukkirize. Bakava muki? Allah yakabasomosa ennyanja. Nabbi Musa badde asuula omuggo ne gukola gutya, ne gufuuka omusota, ne gukola ebyamagero ebyamaanyi nga balaba. Era ebyabani Israeli bikubye wa antum tanzurun, yani tebabiinaako shakka era tebabiwakanyako nti nabbi byabagamba byabasomera biki bulimba. Naye ne bafaanaganako oyo kati bamuga arina allaha jahara, era baagala okukkiriza okunene, baagala akabonero akanene akasinga Allah subhanahu byabakoledde ng'ekisobola batebenkeza kwe kubeera nga si nabbi Musa kwogera nabo wabula ye Allah yennyini ajabire nga yogera nabo butereevu. Balyoke bakkirize nti ono mubaka wa Katonda, ebyamago tebibagasizza. Fala tastaghrib, teweewuunya okubeera nga baatuuka nabbi Isa n'aleeta ebyamagero ebyamaanyi ebyewuunyisa era ne basigala nga bakoze eki, ne basigala nga babiganye. Basajja batambudde bo bennyini ne bayita mu nnyanja ne batuuka eri Allah n'azikiriza omulabe waabwe n'abaleetera ebiri wa dhallalna alaykum alghamama wa anzalna alaykum almanna wassalwa. Entasi nnyingi bagamba tetukukkiriza tuleetere Katonda tumulabeko. Faqad sa'alu Musa akbara min dhalik faqalu arina allaha jahara, basaba nabbi Musa ebina ebisiga kada mugamba tulage Katonda tumwerabireko ddala ayogereko naffe. Fa akhadhatuhum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abaleetera sa'iqa kyeki eddoboozi ery'amaanyi eriyuza omutima. Wa antum tanzurun, bonna ne bazikirira. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum, awo bennyini Allah byazikiriza n'abajjawo, babalyawo mirambo Allah n'abazaawo ne bagenda mu maaso. Labi ebyengero ebyo Allah byataakulya abantu baki basigadde, nene musigala nga muli mitima jjinja. Genda mu maaso. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Era wano nga betugambye nti nno tuyitawo olukwakwayo olw'ensonga nti nno gy'emisomo egyakola ki egyakulembera. Kakati wano we tuli abajjukiza mu ebyo Allah byabakolera kwe kubeera nti nno bwe baamala okusomoka bavudde wa Firawuna tebalina nsi nzimbe ate bali community nnene, bali mu bukadde, mulimu abakyala, mulimu abaana abato, mulimu abakadde, mulimu abalema, balina ensolo zaabwe, tebannazimba wadde obusiisira, bakafuluma muki Allah n'abaleetera ekire ne kibabikka, ekisiikirize ne kibabikka nga bwe batambulira wekikola kitya wekibeera. Wadhallalna alaykum alghamama wa anzalna alaykum almanna wassalwa kulu, n'abawa ebyokulya nga biva mu ggulu bijja butereevu ne balya. Ogwabwe gwakulya, ogwabwe gwaki? Nenga munnange baatuuka ne bagamba tetukyabyagala, tufunye ebyokulya ebiki ebira tubikooye, bino tubikooye ebiva ewa Katonda ne bibabowa. Nabbi Musa naga atasabudna alladhi huwa adina billadhi huwa khair ebitu misra, mugende wali mukatale mugenda kubisangawo, mugende wali wonna mugenda bisingana ewa galasi gye biri abitunda, ewa gundi abitunda, doma za tunda gundi abana batunda. Kakati ebivudde eri Allah, yaani singa mubadde mwagala kukyusaako tannabagaana kugenda kubikola ki weebiri wali mugamba mutya tukooye lan nasbira ala ta'amin wahidin, mukawangamula mutya mugamba nti fe tukooye emmere malayika gye baleetera mwe muli bitonde bya kikaaki ebitu misra mutambule ko wali mulabe oba tewali bijanjaalo
oba tewali kasooli oba tewali mpinnamiti oba tewali weebiri fa inna lakum ma sa'altum kaleka bulungi genda mu maaso. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. wano nabbi ow'ekitiibwa alayhi salatu wassalam akyagenda mu maaso n'okwogera nabo nga basomera amateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigendererwa bino byonna byababuulira kubeera nga awalan ono nabbi sallallahu alayhi wasallama ma kunta tadiri mal kitaabu wala al iman. Nabbi sallallahu alayhi wasallama bonna bamumanyi kana la yaktub yali takola ki yali tawandiika alayhi salatu wassalam. Baali bamumanyi bonna tite yali muyivu. Kakati kijja kityo okubeera nti nno details ebyo bye balina mu bitabo byabwe byonna ali mu kubibatuusaako. Abadde fi qaumin wathani awangadde n'abantu nga basinza baki basinza b'amasanamu e Makka gyabadde si nti oba mwana wa Madina nti oba awangadde naki. So ngera tujja kukira mu maaso nti Abayahudi mu bimu ku bintu ebyewuunyisa qaumu eno kwe kubeera nti bantu bakuuma endyo zaabwe bakuuma olulyo lwabwe okubeera nga teri n'omu aluyingiramu teri n'omu alukola ki aluyingiramu. Baatambula ne bagenda e Masiri nga bavudde luddawa e Baitul Maqdis ne bagenda luddawa ne bagenda e Masiri ne bawangaalirayo nga bawangaala ne Aqbat abantu baani abantu ba Firauna. Omumisiri yasigala mu Misiri n'Omuyahudi yasigala mu ki yasigala mu Yahudi. Ne bajja e Madina ne bawangaala kabira 3 zaasigala bwezi bwiziri. Omuyahudi muyahudi n'Omwarabu muki baatuuka ne batakana Oluwarabu nga baakafulu mu kulwogera era mbamu ku bashuara baabwe mubamanyi Bakaabu ibn Ashraf rajulun yahudi nenga bonna boogera oluki boogera Oluwarabu naye nga lwolulyo terukola lutya. Emyaka twagambye balina olunaku lwe bajaguza luyitibwa Tisha B'Av TISHA BA ne V. Olwo lujaguzibwa lwe lunaku abagoberezi ba Nabbi Isa alayhi salatu wassalam lwe babafulumya mu Baitul Maqdis ne babafulumya mu Isirayiri mwe baali bakola batya mwe baali bawangaalira ne bagenda e Bulaaya ne bagenda mu bifo ebyenjawulo. Gyali myaka 40 oluvannyuma lw'okuvaawo kwa Nabbi Isa alayhi salatu wassalam olwalo gye emyaka 194 siwe kiri oba mu 196 siwe kiri. Naye awamu n'ekyo al-Yahudi baqiya Yahudi mu kubeera nti ba minority mu buli kitundu kye baabeeramu bakuuma identity yaabwe n'okutuusa olwaleero bwe baatuuse okubeera nga bakomawo mu kifo kye baagala okuddamu ekyo bakomyewo nga Bayahudi nga mu bubeera ba minority tebadisolovinze mu societies ndala nga tebadisolovinze mu ki mu societies ndala nti kati bakyetulesinga Buyudaaya bwabwe la baasigala bali oba bagenzeeyo 500 beebo beekuuma okubeera nti tebayingirwamu gwe bayita munnaggwanga yaani beewasaamu bokka beefumbizaamu bokka. N'olwaleero emyaka 1900 bavuddeyo yonna gye babadde abaddeeyo mu muguni mu Bulaaya waggulu abadde salizo mu Rasheli abadde wano Saada wano mu Yamani abadde ludda wa Ethiopia bonna baakomye Bayahudi ngu identity nkuume nga n'olulimi lukuumi nga weeruli. Yo qaumun ajib abantu bakola batya beewuunyisa. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku kyafaayo kyekyengera kyeyabawa okubeera nti yabawa ensi n'abagamba nti ensi eyo nsi ntukuvu mugende mugiwangaaliremu. Baiti al-Maqdis twaga nti Baiti al-Maqdis si gwe muzikiti. Waliwo omuntu alowooza nti Baiti al-Maqdis
gwe muzikiri anti kubanga awulidde bait nalowooza gwe muzikiri la Baitul Maqdis kye kitundu kiri omuli Masjidi al Aqsa. Ne tugamba nti nno ebitundu ebyo byonna byabanga biyitibwa bait n'olwaleero bwe bityo bwe biyitibwa. Osiŋŋana Bait Hanun naddala mu lutalo olugenda mu maaso mulaba nnyo ekifo bakyogerako Bait Hanun Baitul Maqdis. Waliwo Bait Lahmin yeyitibwa etya Bethlehem. Bet ye Baiti Laham Lem Bait madha Lahmin ye Bethlehem. Ebyo byonna bitundu ebisiŋŋanibwa mu regioni eyo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala abawe ekyengera mugende muyingire ekifo ekyo mukiwangaaliremu nkibasiimidde mubeere nga mukiwangaaliramu. Bino twabyogedde dda ku muntu ayinza okulowooza nti ekitegeeza kifo kyabwe. Ne tugamba nedda si kifo kyabwe, ddawo mu bugazi obeere nga bye twayogera ku nsonga eyo ojja kubeera nga obiwulira mu misomo egikoze kitya egikulembedde. Naye bwe baali batambula okugenda Allah yabagamba kantu katono nnyo. Ekisooka basooka kukola kikolobero baagaana okuyingira ne bagaana okulwana. Allah n'abanyiigira n'abagamba babeere nga yatihuuna fil ard. Myaka 10 nga babundabunda mu nsi. Ku nkomero Allah n'abasonyiwa. Kati mugende Yusha ibn Nun abakulembedde bakole batya? Bayingire. Ne bayingira ne balwana. Ne balwana olutalo ne baluwangula. Balwanye n'abasaba bakoze eki? Babawangudde. Kati Allah subhanahu wa ta'ala abagamba bayingire oluyingiro olutongole eggwanga eryo. N'abatekako akantu kaki katono nnyo. Yaga nti waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Emabega waliwo wonna mubadde mu bujeemu busobi obw'amaanyi mu bw'amawali byonna bye mukoze byonna bye munyiizizza. Kakati njagala okubatukuza muyingire eggwanga lino nga mukoze eki? Nga mutukudde. Mwenenye mwogere ekigambo kitono nnyo mugambe nti hitta, yani hutta anna khatayana. Ayi Allah tujjeeko ensobi zaffe, tujjeeko obwonoonyi bwaffe, tusonyiwe mu bufuuze nnyo, tusonyiwe. Naghfir lakum khatayakum. Byonna ebikulembedde mu histori wammwe omukyafu, byonna bye muvudde mukoze byonna mubeere nga musonyiibwa. Wasanazidu almuhsinin. Tetugenda koma kumi kubeera nga tubasonyiwa, wabula ate n'obulungi mugenda okufuna buki buyitirivu. Mungoberera. Ne ako kokka bannange nako kaagaana. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Ogamba obugambe nti hutta anna khatayana, ogamba obugambe nti hitta, baagaana. Bagamba batya? Bagamba nti hinta fi sha'ra. Naam. Wadkhulu albaba sujjada. Akokubiri mubeere nga muyingira omulyango nga muvunnamye. Yani muyingira omulyango gwingira ekibuga Baitul Maqdis nga mukoze mutya? Nga muvunnamye. Kuvunnama kikuno ai wahum munakkisuna ruusahum. Babeere nga bayingira nga bamenye ku mitwe gyabwe. Kyekyoka kyabagamba. Dakhalu wahum yazhafuna ala astahihim. Bayingira nga bakuba kyenyuma nga ate bwebawulira ku bina bwabwe. Naam. Kyenyuma nga ate bwe bewalulira ku buki ku bina bwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'abanyiigira olunyiigira. Fa anzalna ala alladhina zalamu rijizan minas samai bima kanu yafsuqun. Allah mukubanyiigira okungi nassa al maut yahsud kulla mujrim. Nassa okufanga kutwala buli yenna kiwaji aganya okubeera nga agondera ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wano nno nga bwe twalaba nti kano konna kaali kasengejja ka Allah subhanahu wa ta'ala abaana ba Isirayiri, kubanga ekyo kifo kitukuvu nga tekirina kuyingirwamu okujjako abantu abali ku bulungi. Buli kiwaji yenna obusengejja obuna bwakola butya? Bwamutwala. Ne bayingira ne nabbi wa Allah Yusha ibn Nun nga balongoofu ne bawangaalira mu nsi eyo. Nekitegeeza nti no ensi yabaki yabalongoofu, so si bakiwaji abakafalira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Awo wennyini insha Allah tujja okutandikira. Waffaqallahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.